Bruno K avuddeyo ate okuba ng'awuliriza Farida Nakaziwe omanyi bingi ebibadde biyitingana okuva then results bwe zaafumye. Patricia Mwattu avuddeyo naye n'ayogera ekituufu ekyabadde kimuluma. Ate ye Mama Fiina anti ba TikTok baamutabukidde byonna n'amawulire amalala mangi ngenda banga kutuusaako mu maaso awo naye nga sinnabakwongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongera era nga nkobaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tiddalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatena okusubscribinga mukwano beera ngu subscribingako na ku notification bell tubeere nga bugiro teekayo mukwano gwasooka ogifuna Hajat Kaloddo onaakulombera edduwa byonna byonna ebyekutina ebitusobola omunoonyako ku nnamba y'essimu wansi awo ate n'abeera ng'akuyamba era nga gwe wenna ayagala okulangira bizinesi yo oba akalango konna abeera ng'okikonako ku nnamba y'essimu tugenda bba nga tukuyamba bulungi nnyo 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 ddala. Emabega kaawo wiiki ndowooza emu emabega Patricia bavaayo ne bapostinga ku Instagram page yaabwe ya Ghetto Kids nga bwe yali omulwadde era ng'ebigambo bingi ebyayitingana mbunera yaggyemu olubuto n'olunaku lwaleero ate avuddeyo n'akiliyaringa eya n'abagamba mbunera yabadde yafunamu kakuloti waneno mu bulago era nga babadde bamulongoosa era nga bambi abadde tamanyi nti nooba anaakola ki anaasimatuka era ne yeebaza nnyo abantu abamubeereddewo mu mbeera eyo gy'abaddemu okusingira ddala maneja we naye nga tumusabira bambi kamaama ate kawonere nnyo nnyo ddala. Olunaku lw'eggulo Love Mase ne Donasia anti baavaayo nga basabiriza era nga baagala kubira Mama Fiina era nga bamubuuza lwaki mbutakola ki tabayita omu gye yavudde n'abagamba wane walinga ng'okyali ku bwakadaama ku kyeyo walinga owagiranga ba Bobi Wine kakati lwaki ba Bobi Wine tebakuyamba essaawa n'omukwano anti omanyi ye Love Mase tasirika era amuddiza omuliro lwaki mba mwogerera ate kambi kutuuseeko naawe obeere nga obiwulira ate nkume nozza obwongo bw'emulu oba akadaama mwaba kyomubeereyo bwe kyana kya malaaya wajjawo olukusa olwogera ku bakadaama gwe wekiwemeneku gwe kizezengeri malaaya we Uganda weekosovu malaaya weekosovu bananze nsaasira bimalaaya byekosovu gwe oli mu mazzi oliawo weesiiga lipstick wa ipenso ku mimwa egwe muddugavu gwalinga enkima gwataddeko lipstick wa black wena n'ofaananira ddala enkobe lipstick twamumanyi nti nga wa Love Mase omugaso gwa ipenso gwa ku bisige omutadde ku mimwa nsaasira n'abasajja bakwagala gwe kyona kiryawo kinene kiringa endibota y'omuntu gwe owunya akamwa nze kikazi gwe wantama nakusembererako nze wantama naye nze wantama bambi ofaanana bubi gwe wa bulaaka gwayina obugulu obutono oyambala bubi omanyira bakadaama stupid bogolas nonsense no ye Mase tasiba zikweya ate ye omusiraamu eyalabikiddwako katambi emabega kaawo mukwano nga bamukuba emizibu giri eri mukwano anti abantu bangi bavaayo ensonga eno yabakwatako nnyo era ne basobola okuba nga bamudduukirira nga bamuyamba manyi tuli mu kisibo bannanga abasiraamu tubeeremuuko n'ekisa omusajja ng'omukulu ono okumuzaali wabbali n'omuswazaswaza n'omukuba empi n'omugamba mbu akubbye era nga bambi omusajja ate olunaku lwaleero avuddeyo n'abakubi ayogera era ne yeebaza abamubeereddewo ate bibina ate nkumi. Omusiraamu eyatuusibwako obuzibu oba yakwatibwa mu katambi nga nkolwako ekikolo eky'okkubwa naye olw'obulungi bw'obusiraamu n'ekitiibwa ky'obusiraamu era ng'obusiraamu tukubiriza okusonyiwa era okusaasira muganda wange eyantuusaako embeera eyo musonyiye n'abaalo bonna nimbasonyiwa ate nange ninsaba okwetonda eri baganda bange abasiraamu bonna ensi yonna nti embeera eyaliwo kyaliwo olw'embeera gye nalimu oba embeera embi yekinkolesa naye saba Allah okunsonyiwa ne baganda bange bonna abasiraamu okunsonyiwa olw'ekyo kikola kinakola ki ekyakolebwa era ne muganda wange yantuusaako embeera eyo musonyiye lilla ng'obusiraamu tulagira tulina okusonyiwagana tulina okusaasirigana so musonyiye era siina buzibu naye olwo ekitiibwa ky'obusiraamu dini y'obusiraamu kyokuba kino ebeera waggulu ebeera waggulu nga Allah bwetugamba nti era yerina okubeera waggulu w'amadini gonna olwa muganda wange wono
sonyiye era musaasi naye n'abalina vidiyo nabatangaako bakagiriitinye bakajjemu. Ate ye Bruno K. Anti omanyi bantu bangi bavuddeyo nga bagamba mbu kati DNA zaafulumye Bruno K atakwata omwana mutwalire Friday nakazibwe biki bannange mwogedde ebigambo bingi naye avuddeyo n'abagamba Farida ate mwandibadde nga mukola ki nga mumujja mu binene ebintu omukyalo oyo ekimuwalanya lwakubanga alina omutima omulungi so kakati mu abatatomuka ebigambo baddiya mwogere empola lwaki mba mwogerera ate kamukutuuseeko nawe obi Zaba Farida yetu mujje mu interview ne kubanga talina mukazi wa talina kizibu kyonna kye yakoze. Obuzibu bwa Farida buli obu mutima gwe mulungi. Kyekimu draggings. Tuyina abantu bangi abatukuzizza. Actually nze naba anko bange baakuza abaana nga sibe bazaala. It's exactly what Farida does for everyone, not only Mike, Briella or anyone. Okay, mbere yonna okuba nnyo omuntu w'omutima omulungi kikuteesa abantu ababi. Nze nyambye abantu ne baneefuulira. Oscar mwamulaba namuyamba n'agamba mbuna naye nga mazima ddala nabba Oscar teyadda naye yeetonda. So kati mukeera mutya ne muwuliza story nga zino bwe ziti ez'aba Vanessa. Nkuwadde my side of the fence. Njagala otuule ng'omuntu alina amagezi olowooze. Nze omuwala nsisinkanira ku kkubo tandaga nkomama tachi fronting nga nako mumjangu tugenda olabe maama wange. Omwana amudeetera ku kkubo buli kaseera kati nze ali responsible. Right, that's right. Bruno, tugenda mu weekend, omwana tumwaniriza mu kika ky'abenkima. Emikolo gigenda kukolebwa over the weekend. Ebyo byaffe nga abenkima byobimanyi. Twasaze nte tugenda sala ente nga ffe abenkima. Ab'ekika kyaffe abenkima. Ffe tetwegaana nkobaana, tetwegaana abaana, twagala nnyo abaana. Ekisooka njagala okwebaza family gye nvaamu baagala abaana nga nze. So tetwegaana ko baana, tetumwegaana nko safe. Nga mu abanamawulire mbadde nga mukipresentinga. N'oyo Vanessa nga bwabadde akibalaga mbu tumusana nneegaana omwana. Oba omuntu yeegaana omwana yakuwa ssente z'okukola ebintu ebimu. N'abeera nga afaayo nnyo ku health y'omwana. N'amuwa n'erinnya. Bano abantu mbeere behind agenda ya Vanessa gy'avuga. Begaka bonyina gwe nali mpanyisiganya naye messages nga ndaga pasita muyigganya era nga looza nnyina kyenyinza okukolawo yampereza messages okumala ennaku nga 3 nga zakumuukumu nampereza ne cameras za recordings nangamba abo abali wansi abo balaba banoonya nze bakolera pasito oyo yabawendula nze nalokoka nga simanyi nti nyingidde mu bino eyaŋŋamba yalokoka kuva mu kulya bisiyaga kakati bwe yava mu kulya bisiyaga nga be nabadde mbulira jjo nti yali akibaddemu yasobola okuyamba kakati abudamya abalala abeenenya abava mu bisiyaga nga abalala tebaagala beesembereza yaba budamya bw'aba budamya kubanga balina ate omusumba gwe balumiriza okulya ebisiyaga wabeerawo abo ababanoonya abali mu zidroni abaagala obbatwala nga naye baagala mutwaliramu ennaku 3 nga mpeereza message nga manyi ngenda kuyamba nnyo nebaza Mukama olw'obwesige bwe munteekamu naye mukimanyi nti nze ndi musabi siina maanyi malala kati olunaku nga luweze olw'okusatu nga nampeereza message bweti naŋŋamba tagenda kubeera mu kyaki omuli bamafiya abenkanidde awo kyaki y'obulokole agivuddemu n'agamba kasita omuze gw'okulya ebisiyaga yaguvaako obulokole kabuveemu yali tamanyi nti buli mu mafiyayizimu ampeereza messages nnyingi nga siziddamu ku buli message 40 nziramu emu naye bwe yaŋŋamba nti obulokole abuvuddemu kati awo nempalirizibwa okumuddamu olukoloddoli lwa message bwe ŋŋamba olukoloddoli olutegeera
kitabo kiramba ne munnyonnyola obulokozi bwe butalina bwe bukwatagana na pasita mafia. Obulokozi tebulina bwe bukwatagana na bakabona abakulu oba abato. Obulokozi tebulina bwe bukwatagana na bakadde ba kkanisa. Obulokozi tebulina bwe bukwatagana n'abayimbi. Obulokozi tebulina bwe bukwatagana n'abakulembeze b'amawanga. Obulokozi kya muwendo nnyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Ne mugamba obulokozi kya muwendo nnyo. Tuwalokoka tukwagale. Tuwalokoka bapasita bakutendereze. Walokoka okuwonya omwoyo gwo mu muliro ogutazikira ogwateekerwa Setaani ne bamalayika bajemera Katonda. Wabula kye namukakasa kikyaliwo kikyayimiridde. Namukakasa nti nze sirina buyambi bw'obadde olowoozaako, naye nyina obuyambi bw'otalowoozaako nnyo. Nyina obuyambi obw'essaala. Olw'essaala abo b'olaba beetalaawo tekuli ali kukwatako n'ogu. Olw'essaala abavubuka b'okuuma n'abalala abaddukira ewuwo tekuli agenda bakwatako n'ogu. Olw'essaala abo abeetalaatala b'olabaawo bompereza ku kamera bagenda kwetala nga amaaso gaabwe tegabalaba okutuuka le balikooba ne badda gye bava gye babasasula. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kakati naye akiwulidde mu njiri kuba tavaako. Era nnyina obujulizi nti tebamukwatangako ne bali tebabakwatanga. Ababanoonya bakyanoonya ne tebalina kye